neagala ebintu omwana yasiima sanyumulira banvimba sikukakono mwana yasiima yo Sheri Matovu mama nanyunja mbera ku program embozi z'abakyala ne Dushabe Christine omune producer Kimera kiri kitya tovako kupakwira ku muntu nga tona mwetegereza nowefunisa olubuto ebyakajanja oba okufuna olubuto okwesiba ku muntu nogamba ne wenamuzalira mba mumaze so omusajja yajja just kweyambisa it was yali nyonta nayitira ewuwo gwe nopakukana olubuto nogamba nti kati ono gayo okumwefunza nnakuzaala mukwano oyo zadde wuwo. Buta magicala yongezako microphone songo basikulu papula tululuna kenkuye kano bagenda kwogera Sheri bawala balono tukozesa stamina olunaku lwayo tugenda tandika nga twebaza Katonda atukumye nga tuli balamu era wano programu embozi z'abakyala tumusaamu nnyo ekitiibwa kubanga ye mununuzi ye mulamuzi ye buli kimu kyaffe newo tugamba nti oba ki ye bambi abaddewo gye tuli tatujajinga tatusalira misango wadde ensi egitusalira naye yasigala atwagala ng'abaana be n'olwensonga programu olwaliro embozi z'abakyala era because it's a special episode of embozi z'abakyala n'omuntu gwe tulese bambi ali very special. She's so inspirational, so hardworking, a mother, a businesswoman, an artist. Kugamba akwasaganya ebintu bingi bambi era nga ffe wano ku mbozi z'abakyala tumwegomba okulaba nga obulamu abutambuza bulungi wadde bamwogera byonna bye bamwogeredde naye bambi she has been there strongly n'asigala nga waali olunaku lwaliro tukwetedde omukyala owakabi naye tugasooka tukuba kayimba ke tumali tukomewo tovaawo yano programu embozi z'abakyala. Kankwagaze kajanja love ya baby jiteka munyo science onsasudde sirinayo balance oli wa mulembe kankwagaze kajanja bebe oh you are my baby zenkukoneramu oh my darling everything dada zenkukoneramu oli nyamanje choli wa bodoli wange boye kankotegisenze bingi yonde sinkyokwenkoza enkokolaba kube sikutensibira wo mutanda kulopa mukwane bingi byondeze kuluro ngenda kubalumya ngenda kwambala obugoya wasomino kuluno ngenda kubalumya bagenda kwetuga love ya baby jiteka munyo science mukwano soka oyanjulieko abatulaba programu embozi z'abakyala. Yes, thank you so much embozi z'abakyala. It's me Sheri Matovu mama nanyunja. Mama nanyunja ye first born of course. Kati mune Sheri Matovu genda tunyonyolako tugenda bisa mbwangu otunyonyoleko how is your life as a businesswoman, as a mother, as an artist, embozi yo like obulamu obukwasaganya otya? Obulamu bwange mukwano buli very simple though sometimes nzanya nnyo ngera ogamba nti yes nzanya nnyo ate olumu mbeera serious naddala nga ndi ku business yange wano nga bwensanze yeah mind my business ekisinze okunkipinga nga ngenda maaso and siva ku bigambo bya muntu you can talk whatever you want as long as ebikolwa by'ebyamaanyi speak louder than words. Kyemanyi kimu kyokka nti eno ensi si yakulekaana era abakyala tulina kukola okuba nga tutuuka gye twagala okutuuka. Kati Sheri Matovu omukyala ali yakulaba ayinza okuba atunda mu katale ayinza okuba mutunzi w'owina ayinza okuba ayina emirimu gwe gwakola bambi nga omanyi emirimu gyaffe gy'abakyala bano aba bulijjo olowooza obulamu bwo gwe nga Sheri Matovu in any way do you relate your life to these people? Of course I do kubanga abantu betukoleramu tosobola kwemalirira nga gw'omuntu and tosobola gamba nti otunulidde audience eya waggulu audience onasuzeraga kuba naffe gye tuva ate era tukyaliyo kubanga wenkola business yange ngeno y'okutunda ebizigo at the end of the day abantu abo benetagamu ssente basigala bakama bange so I relate with them mu ngeri ey'enjawulo nti mbeetaaga we baba tebaliwo sisobola kubeerawo n'ekirala ekitugatta naddala ku bakyala ffenna tuli bakazi tewali kitwawula just tulina kwerwanako okulaba nga weesowolayo mu abo abangi. Kati omukyala akulaba eyo nange ali wano nyinza okulooza ye Sheri Matovu yakera bukezi munange bo bazaalibwa baliwe batyo oyina embeera gye wayitamuko okulaba ng'otuuka wano wooli ali eyo alaba bambi waba ayina embeera gy'ayitamu aguma agambe nti
olaba Sheri naye yakiyitamu nange nja kiyitamu. It was a lot of it okubiyitamu byonna bingi byesobola kuvaayo kuba buli muntu aba ne gyenvuddewe buli muntu aba ne history ow'emabega bw'oba toyina like musingi tosobola kuvayo n'ogamba mbugwe watandika butandisi ekyo tekisoboka okulekamu ne nga bazaddewo bakkolerera noba nga wasanga bintu byakumugeka naye Sheri mbadde hustler from day one ne makinze okitegera ne makinze okuva wansi tafaali ku tafaali kuva ku musingi lwakuba nti olina kulemerako kubanga bingi ebijja awawe ng'otambula ng'ogezaako okwezimba ogezaako okubaako kyeweetuusako bingi bijja naye olina kufokasinga n'olemerako n'omanya nti kigendererwa ki ekyandeesa oba mu field muno oba okutandika okukola oba okutunda ennyaanya okutandika okuvuga booda okutandika okuvuga taxi okutandika okutunda engoye kiki ekyakufosinga oba ekyakuwaliriza okuyingira omulimu ogwo kyenyini kyolina okulemerako ate oyongereko ovaawo weweerowooleza nti wewasinga weyongereyo ku ddaala eddala. Okay, thank you so much. Kati ninyo briefly emabegako, how was Sheri Matovu before this celebrity, before this beautiful woman who is a very successful businesswoman? How was Sheri Matovu how was Sheri Matovu in high school? Okay. High school nali nnyo mu mimes ebyekusomerera nga wemanyi bwobukadanke simanyi bu parties obwo ndoza mbutege wakapolinganga nnyo wali muntu wakapoling of course obera nga oli muwala alabikako nga you look good kuva buto oli musinya naye nga basinya 6 oba nga olabika bulungi ekyo buli omu akimanyi mu ssomero mbeeramu ebya coupling weebityo bibeerangawo naye How did you overcome those temptations? Olaba abawala abaana abasinga abato young girls abali mu high school ayinza okuba ali very beautiful nga she has a very nice body bambi nebimulemesa kale nga si kyayagala okweyonoona but because of the way she is temptations nezimusukkako. Like how did you overcome? Sometimes bagamba okwemanya si kirungi naye obeera muwala ng'ondaba saawa eno weemanye bw'oteemanya tojja kutegeera value yo olina okusooka okwekkiririzaamu olina okwekkiririzaamu kyolinga ne wavaayo gayina kugamba nti babe you have those nice eyes agasembayo agaga rolling oburolinzi you have the nice lips ezisembayo oba okimanyi tekikuweewuunyisa cause bangi babyogera n'abikugamba nga kunonyaako bibyo so oba ng'okyali mu ssomero first focus on your books soka obeeko woobituusa olyoka otunulire life endala kubanga ebirungi tebiggwayo naffe bye twakula twegomba tekate tukyabyegomba okitegedde so weegomba buli woolengera okulinnya bw'otyo oyongera kwegomba birala soka ofokasinge ku bitabo Omukwano naffe twegombanga n'ebyo twegomba ntulaza ebyakabi tutuuse we tusobola obbikwatirako nga ate tegamba ate seebyo wegombanga vuga motoka eri otuusa togamba eyo sikyajagala yes so kati buli kintu kiba ne time yakyo mukadde era katuufu kati bambi omwana omuwala ali eyo okyali mu high school okyasoma omukyala akugambye nti kirungi nnyo ne weemanya kale si okwemanya kuli okubi but be confident about yourself naye teweemanya kuligamba nti nze ndi mulungi era nze bantu bannange nze just be confident about yourself read your books kubanga ebirungi biri ki maaso oyinza okuba essaawa zino wegomba mulenzi ayambadde engatto mpya ku ssomero kati onoomaliriza ya damage akuba ekikumba bakita kikumba wali oli agenda okuba n'ekikumba nga ate ne sente ayina nga ate obulamu bwe buli clean kwegamba nga talina na bulwadde buno kubanga obulwadde bungi obulwadde bungi ojagenda olaba oyo akubye ejjiini ayina ebisumuluzo by'emmotoka naye nga ate mukwano ogenda kugwa mu ndwadde enkambwe weetegereze maliriza okusoma noonya omulimu kola fuba olabe ng'olabira mukozi ne oba tofunye mulimu gamba mami oba daddi wabanga asobola otandikewo ka business ko ka small business okafokasingeko kalwanirire ojja kubanga ebintu ebisinga tebikwemazaamu. Okay mami, that's very nice. Kakati Sheri Matovu, you're one of the women omanyize following nnyo ku social media mbeereyo nga mbalaba yegwa omu ku bakyala media jesingo like they be on your case, everything you do they on your case. Banange omukyala yekolawo ebiti omukyala yekolawo ebiti but there is a way you handle stuff no kakana tekikulya tebikusunguwaza nga omuntu mala kugwamu nogaaka ngende nnwane. There is a way you handle your things. Like how do you omutima gwo guli gutya? Anti nze Sheri Matovu manyi kyenjagala kati gwe omulabi sige nakola kyoyagala nze kati wenkola byoyagala ani anakola ebyange byenjagala nino soko okuggusa ebyange byenjagala nga Sheri nengamba yes now I'm comfortable niko okugezaako ku byammwe ndaba oba kiba kitya
kyange kyensookerwako kati abantu abasinga balozebwa ku living life yaabwe kati for example omuntu agenda kuba tayagala kweyerusa ayagale mwenna ensi yonna ereme kweyerusa you know buli muntu alina kyayagala oyagala kuba mukalayo nange njagala kuchuzinga ekyo kyenachuzinga because emyaka 10 nagiyitako yes buli muntu abani kyayagala osobola okwambala ebiwanvu ng'oli ayagala bimpi you know bwe kati gwe ayagala ebimpi genda ogambe famire yo gigambe mulaba semunyumira mwambadde ebiwanvu bambala ebimpi mbaleke n'abambala ebiwanvu nga ye byayagala nga gwe mukwano tebikunyumira yambala ebimpi byo oli ayambala ebiwanvu life is a choice ate even sometimes olaba abantu baneeno life naddala abakyala katonda yatukola mu ngeri ya njawulo oyinza okulaba omuntu because nze this is my personal just my opinion nze omukyala nga mweru era today I was discussing with someone ne mugamba olaba omuntu kasitaba nga mweru and they put on that makeup bambi they look so nice okitegeera sometimes you just need to appreciate more the example y'omukyala but black mugamba if you look at her right now she's so beautiful kale si byagamba naye just because yefuddeko yetaddeko kakala yeyongeddeko okitegeera nalungi wate nga abakyala tuli okulungi omanyi n'abakyala bamu baddugavu tuba babi wala omuddugavu ng'ati anti waliwo abaddugavu nga muddugavu ng'ate mubi kati wabagenze naye nafuna engeri gye yefaafaako kitegeeza nti okwata mu bizigo buli muntu agenda okwefaako aba yeyerusiza osobola okubeera omuddugavu naye nga just olina glow ennungi wejjeemu embalabe wejjeemu black spots ebintu ng'ebyo ebitandikirwako banaye kwefaako bakyala mwalemu okumanya ekigambo kwefaako n'okweyerusa muzuukuke guno omulembe gubaleka kati omuntu yenna wabaliyo nga ali against oba omukyala okweyerusa n'amatu tebagawummula tosiba because nze mbagamba ovaayo n'olekana gwe naye weekyusa nnyo oli so buli kimu weegaseko gwanjogerera osiba enviiri noteekako ebiwaani by'enviiri ate eza layisi n'osiba enviiri ng'otaddeko obuviiri bya layisi n'olekanira omuntu akutte ekizigo eky'emitwalo 5 eky'emitwalo 7 n'oteekako enjala ezenyiza otaddeko nkyafu n'obukyafu oyogerera nze ow'ekizigo nga neerabirira ne so sometimes kubanga nze munene ndi mukyala mulokole may believe nti omuntu yonna kyeyeekozeko mu bulamu bwe it doesn't make them less of God's children kyonna kyoli katonda ye akwagala because yo oli mwana we oba oli otya yo still her or his child yagamba nti oyo mwana wange era akutonda mu kifaananyi kye and everything that you do mu bulamu bw'ensi eno sometimes there is that instinct eya katonda ebegambye nti kola woti ne woti sometimes oyinza okuba nga oli mubi nga you just need to take care of yourself nga kyekikulemeseza okufumbirwa nga you just need to just go out wekyuseeko abantu abasinga babeera muddugavu tebafunamu beyerusiza abafunye example me myself bwe nabeera mu chocolate color erisaana bye nafunamu neyerusiza kati n'abantu bakwogerako that is very nice so nsaba abantu abakulaba because so people are inspired by your life bambi abawala abali eyo n'abakyala abali eyo they are inspired by your life kagambo ki kosobola obagamba abakyala abali eyo because of recent twawuliddeko nti you're no longer with your husband and so many people have been following kati mubaselebwa obuzibu bwe mulina nti abantu ababagoberera bambi bye mukola bye bakola walaba nti Sheri Matovu yavuddewo omwami nga agamba okitegeera kati magezi kigosobola obawa kubanga sometimes abantu bamanya nti amaka it is a personal thing it is a personal thing nti Sheri wabalemereddwa n'omwamu it's not nti nawe olina okulemererwa ne baweeyo something you know one thing kyenyinza okwogera ku ekyo nga sigenza so deep buno obulamu bwanjawulo ate ffenna twazaalibwa nga olaba obeera ne muganda wo nenga byemukola byanjawulo so kati omuntu wemba nga nze naba introducing omwami wange era nze ninvayo neŋŋamba tekikyaliwo so kireka nga bwe kiri because ebyamaka bizibu okitegeera bizibu nnyo and you cannot for someone kikyatayagala it's her life naawe mukwano settle for your man wabanga ali ng'olaba byakola teri muntu ali perfect naye obanga olaba nti at least ekyokulya okifuna oli happy alabirira abaana bo akwa respect settle for him omwami takkiriza kukola muyiiye engeri gy'omugyamu akasente wakiri olundisa enkoko ewammwe wakiri obyeko byotandikawo nga gwe omukyala bu business gye buli obutandikirwako just
for plan B in case tomanyi ebintu bikyuka obeerawo nga tomanyi nti bisobola okukyukira naye bikyuse otandikidde ku ki okitegedde saagala obeere wantu ng'oliwo kulwa bizibu nti bwe naavaawo munnange natandikira ku ky'abaana bange okusoma ng'otudde lw'ebyo ntudde lw'abaana bange bafuna fiizi ntudde nfuna ekyokulya omwami agula emmere ate munnaye naakola ki ng'oli awo lwa naakola ki kubanga abantu bano ffe tubalaga be twagala bw'oyagala omunene oyo naye banaye ekisajja kye kinene bw'oyagala omutini ako nako bane kavitizi kati mwagala twagale ki let me love the person I love onjagale nga bwendi because nze Sheri Matovu era wanjagala nga Sheri kyekyo kyenyinza obbaga Sheri Matovu lya taata yeah my dad oli wangabi okay kakati omukyala atugambye nti bambi abali eyo wadde bana abantu mubagala mubagoberera like their lives inspire you naye si buli kimu kyabayise mu bulamu bwe nti olina okikola bwoba obanga alina kyakoze ngolaba mu butuufu she has told you herself nti oba oli eyo ng'oli mufumbo ng'omwami olaba like you're well with your man toyotagate kuvaawo namamu ogambe olaba ne Sheri Matovu yavuddeyo woowuwe nange kanveeyo wange wewange kati mune Sheri Matovu wano kumbozi abakyala tumitinga abakyala ab'enjawulo ne batunyumizaako ku bizibu byabwe abamu babeera bayisemu n'abaami baabwe oba n'abaana naye nga kyetusinza okulaba nti bambi abakyala abasinga they are single mothers mu Uganda abasingle mothers bangi ate tukizudde nti buli muwala nga wagenza n'okola percentage on 100% almost 94% abawala balina abaana ate tebabeera n'abasajja baabwe olowooza ki ekireese embeera eyo kupakukira ku muntu nga tonamwetegereza noweefunisa olubuto ebyakajanja oba okufuna olubuto okwesiba ku muntu n'ogamba ono we namuzaalira mba mumaze so omusajja oyo yajja just kweyambisa yali nnyonta n'ayitira ewuwo bwe n'opakuka n'olubuto n'ogamba nti kati ono gaayo okumwefunza nnakuzaala mukwano oyo zadde wuwo and guno omulembe nagwo abaana tuzaala baffe ng'abakyala nze nsalawo ne ngamba Sheri sobola kulabirira babiri nenzaala ababiri bensobola sobola kulabirira bana mu busobozi bwange daddy bw'aba aleese which is okay naye kati tuzaala baffe boonoosobola okuwa life ennungi yes era nze kyenyinza okubagamba nti kisinga otusula mu buzibu kyekyo n'ekirala ne kikusuula mu buzibu n'olemerwa n'okukola ng'otunulidde omuntu omu oyo ojjukira bye yakulaga oluusi nga kwano manyi bwekiribeera omukwano gunyuma guba gutandika naye bujja kugenda gufeedingira eyo bitaabuka ne bikyuka so omukwano olina okubeera omugezi ennyo baaba obeera bagezi ennyo because naffe twagala tuyambe eggwanga because okubeera basingo mother si kirungi bambi it's not very good katonda yatonda omwami abeere n'omukyala we si abaami tebakyayagala kukola buvunaanyizibwa bwabwe tebakyayagala kuzuula ng'oba okola munnayo oli eyo mu katale otunda manda okola nagamba nedda oyo ajja byetuusaako asobola okulabirira amaka ge kate najja n'akwana ate buno obutakola ke kamanyiro k'abasajja n'agamba kati ono ye obusobozi asobola okitegedde so baswiti naawe omukyala abeera mugezi eyo gikole kolako ebisaanidde bino kuba omukyala olina okukola ebirabibwako awo ng'ewaka olina okubikola ebintu ebyo bitonotono naye omwami tomujinya akutwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami aleme kukusuulirira thank you so much emboozi z'abakyala program tukyagendera ddala maaso tulina omukyala Sheri Matovu mama Nanyunja naye nga tukyagendera ddala maaso naye tugenda kudda atubuleko katini nnyo kugyenvuddewe nga story nnungi nzikakka mu seno story ya okuba wali wabadde wase n'omuliro katono tubuka ekizimbe tugweri kakati olunaku olwaliro wetyo wetugenda okukoma n'omukyala Sheri Matovu naye agenda tuwayo akapeera bingi byayogedde bambi alabudde abaana abawala abali eyo topapira musajja abasajja ojja mupapira omufunira olubuto lwakubanga mugagga naye nga ye just abadde ayitawo obuyisi ate gwe nga weesudde mu buzibu kyekyo kiresa abawala bangi bambi okubeera nga tuli basingle mothers ate nga n'abasajja tetubeera nabo ate mune bonna basinga basingle mother kana kamu esaawa zino yakeerabirira which is not so good mbozi z'abakyala otyo tutambudde Sheri Matovu agenda tuwayo akapeera katini tuddemu tukuba akayimbako kenyini kanaabayimbye kati era olunaku olunaddako oba episode oba when I don't know we shall come back and have a very very wide story about her akapeera neeyagala ebintu omwana yasiima sanyumulira banvimba hey
sikukaka omwana ye yasiima. Thank you so much. Thank you too. Embozi z'abakyala wote tutambudde tubadde ne Sheri Matovu omukyala atayagala kumanya embozi z'abakyala. Dushabe Christine gemanya gange Kimera nkutumiddeko nnyo bambi temuvaawo mwebale. Wewanze nyamudulo Sheri Sweet daddy, sweet band Neyagala ebintu omwana yasiima sanyumulira bambimba sikukaka omwana yasiima Neyagala ebintu omwana yasiima sanyumulira bambimba sikukaka omwana yasiima akola byasibirabangako ensonga sijja muvaako aboogazi sijja bafaako